nkubuzaako era nenkwebaza omulabe waffe omulungi alutelefayina yaffe mukadde kano tijebale gyonna gy'okozze okuva ku makya paka ku saa zino 9:30 nga bulijjo wetujja ne pulogulaamu yaffe ey'olutindo ne bannaffe aba YPA kuva ku lunaku lw'Emmande paka olunaku olwokutaano. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa 8 bajjajjaffe bagutuma mu Wakanya omwaka 2025. Nkusabusabye kuba ku telefayina yaffe ng'ogyekumiddeko kuba bingi eby'olunaku olwaleero byogenda okubeera ng'otegeera era ng'omanya. Kyenkusabusabye funa pen na kitabo obeere ng'owandiika ebyo wansi mu kitabo ekyo by'onaaba wejjukanyako. N'esooka onyige *2 386 osobole okubeera ng'owangula mu nteekateeka yaffe ya bwatula bingu ne telefayina yaffe nga bulijjo. Era bingi nnyo piki ziwanguddwa, ssente ziwanguddwa n'ebirala bingi nnyo. N'olwekyo nyiga bunyizi kati oba oli awo otunamayirako pulogulaamu eno onaabeera omu ku abo bannamukisa abanaabafunye okujaganya okwo. Olunaku lwaleero ndi naakulira okulyowa emyoyo mu YPA nga si mulala ye Pastor Joshua Bosa. Ngenda musaba akubuuzeeko tweyongereyo ate nga mulongo. Wow. Yesebo mulongo. Sebo. Musaba obuuze ku bantu babeene. Abasajja n'abazaana ba Kabaka balamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate n'abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina. Yesebo. Sebo neyanziza omukisa guno. Yesebo. Fenno mu YPA tuyina bingi naye njagala nzigulewo ne statement egamba nti obwavu n'obugagga si kabenje. Nti bijja olaba obugagga bujja olaba ate n'obwavu nabwo bujja okola ki mu bufunze nti okusalawo ky'onoobeera kyekindeesa olwaleero ku mpewo zino eza BBS telefayina olunaku n'olwaleero. Mulongo Kato. Sebo. Ngenda kubuuza kuyogedde ku kyokusalawo. Yesebo. Mu YPA. Yesebo. Abantu batera nnyo jjuwaako ng'ekyokulabirako. Yesebo. Mu ngeri neeri negatiivu. Yesebo. Lwa nsonga. Yesebo. Bazze bafuna ku bimu etwandiise ebina by'obwegassi. Yes. Gye bayingiramu. Yes. Ne bawunzika nga beekubye endobo. Yes. N'agamba ne YPA eno tegenda kubeera nga bali. Nkoze nti omunaabeera asalawo tasalawo asalawo tasalawo. Ngenda kubuuza ekibuuzo kino nti omuntu asaanye kugoberera biki ng'agenda okukola choice era lwaki omuntu teyanditidde kusalawo eri ekyo ky'abagenda okukola naddala ng'agenda kifunamu. Webale nnyo. Sebo omuteesiteeseri omwanjuzi YPA obutafaananako n'ebitongole ebirala nja kutandika ku kyabaddewo Friday wedde ng'ennaku z'omwezi 8. Twasuubiza abantu abajja okwegatta ku YPA nti bw'omala okwegatta ku YPA n'ofuuka memba olina akakonga kakuweebwa akakutwala mu mukisa ogw'okuwangula ekirabo ssemalabo eky'emmotoka empya kapyata ey'obukadde Harrier Kawundo new model emmoto eyo yennyini neyanza nnyo Sebo. Era nga bwe twakyogera Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Seventh Adventist mu Uganda yonna omusumba Dr. Moses ndi mu Kikamaka twayina director wa NSSF mu Uganda NSSF twalina Kano Edith Nakalema alwanyisa byonna ebyobufere si mu State House yokka si mu Uganda yonna nene mu bulamu bwaffe abantu nga Petron baaliwo kakasa ng'omuwanguzi oyo gwolaba akwasibwa emmotoka ye ku myaka 28 yeegatta ku YPA mwezi gwa kutaano 2025 n'agezesa omukisa gwe. Ku luno twagambye nti nedda emmotoka eno y'emiliyoni wakati wa 5 ne 6 yawanguddwa. Tutaddewo ebirabo ebirala nfoffolo twala ekyokulabirako tuguze screens 60 inches ezitakka wansi wa 50. Tutaddewo ebyapa eby'amataka. Tutaddewo amasimu gano ga series naye si gano aga bulijjo naye gali agalagirwa twandigayize aga iPhone. Okitegedde tutaddewo nti bw'ojja ku YPA olunaku olw'enkya n'omala okwewandiisa nga memba n'oweebwa akakongeko oyingira mu draw oba mu kalulu akagenda okuwanguza ettaka akagenda okuwanguza ekyapa ettaka nga liriko ekiki
agenda okuwanguza screen gagadde kagenda okuwanguza pichi ebyo nabyo ebya draw ejja ate nabyo mujja kubirabako ate bijja kubeera tolefine ene nganzi eya BBS si kyokka tulinawo n'ebirabo ebyambagirawo nti kati nga bwenzize bannange maze okwewandiisa byonna emisoso nangimaliriza teeka wano akalulu nyoola bw'onyoola akalimi ne kasonga ku ssimu pata eyo ddayo nayo eka ku olwo enkya sigamba nti ojje wiiki ejja enkya oddayo nayo kiki kyengezaako kugirayo gwatulaba nti newankubadde nga eyali abojeddwako omusota bwalaba omuguwa yeekanga naye ate bwe yeetegereza obulungi agenda okwekanga muki nga muguwa tegujja kumulemesa kweyongerayo gyakola ki nti risks abazungu bazita risks oteekwa okurisikinga okutuuka ku kyokola ki naye tugezeseddwa BBS telefine ene nganzi tesobola kubeera na YPA nga tuli baffere ku myaka 9 gyemaze wano tekisoboka sirabanga baffere ku BBS n'olwekyo BBS okusayininga naffe negamba bano nja kubatembeeta ku telefayina y'obwakabaka mu bwakabaka buno obwa Buganda nga tukulemberwa Katikkiro nga yanyinimu yagiggulawo sebo naawe nyabo jangu enkya simanyi ngeri gye nsobola kukinnyonnyolamu nze ndi musajja musumba ateekwa okubeera ku kituutu naye olaba nange enkyenyigiddemu ne ŋŋamba nedda n'omusumba omwavu obuulira otya abantu bali mwe baba bwe muyita endiga saagala ziyita ndiga naye abantu ba Katonda okubategeeza nti Katonda gwe tusinza munene naye ng'ofaanana nga bw'ofaanana salawo n'ekyo ekitono ky'olina nti agali awamu amaki nga tegalimu malibu ekyo okimanyi yes amannyo gano agaluma ennyama nga galimu amalibu tosobola kugirya ekye abato bantu bagamba nti waliwo olugero mu Buganda olugamba nti emiti emito ng'emiti egyo sijja gasiya nga mivule mahogane n'emiti bwe gityo n'olwekyo YPA bassebo ne bannyabo bagiyita munno mu kabi ye munno ddala abataka abaagalana be balimu akambugu jangu n'akasente k'olina YPA tulina sako eno erimu sente omudidi gwesobola kwatula wano kitegeeza omuntu asalewo okujja mu YPA nga tatunudde ebbali totunula ku bbali totugeraageranya n'abalala kubanga yeffe ffe tufaanagana nga ffe teri TV ndala efaanana BBS teriyo nze CBS radio njiwuliriza nnyo nyinako omukodomi wange bamuyita Lumansi muwuliriza ampoomera nyinako Medi Nsereko Sebuliba musajja wa Kabaka mulengera ku mikolo naye gomba olunaku lwe ndimukwatako muki kuliko omusajja omulala oli ow'ebyomuzannyo yakolanga ne Kato Lubwamatheleti yani yakulira Abu Kawenje ne munne Abe Mukiibi mwagala nnyo lwaki because he's a brand n'olwekyo YPA is a brand that has come okujja mu bwavu ate ng'osazeewo gwe bw'onooba tosazeewo okuva mu bwavu guli kusinga ate omwavu njagala mbagambe kino si kyangu kugenda mu ggulu fabulizi b'enjiri kubanga omwavu abeera n'entondo omwavu abagagga bateesa kwagalana abaavu bateesa kulogaŋŋana abaavu babeera n'entondo bw'oyitawo mu luguudo olw'ettaka olw'enfuufu omusajja nankuba enfuufu wali omulabye omuntu avuga ng'ate naayodde enfuufu oluguudo lwe lw'enfuufu kale ebyo byonna bibeera mu bwongo bwaki omwavu wajja okubuuzaako lowooza agenda kusabiriza webale nnyo era bw'omulaba eri omwavu tateesa omuko omwavu yayasa enku ku buko so bassebo ne bannyabo abandaba mujje ku YPA salawo okufuuka memba $25,000 gyokka ng'oyingira ekittavu ky'abagagga the billionaires nze abamanyi bangi Entebbe naliyo emyaka egiwera wano mu Kyaddondo mwenzaaliddwa amazeemu emyaka egiwera mu Kyaggwe nnyabo gyali kyemmanyira ndaba essaawa zino naye mwenna n'abaana abayise mu ngalo zange right from Maryland High School Light Schools Bulenga Midland Schools abasomesa mwenna ani yakugamba nti tolivuga mmotoka nti olimala kusooka kusevingira myaka 10
ani yakugamba nti tolizimba nyumba yiyo ngevudde mu sente zizo oyogedde ku kyenyumba nozijukiza esebo mabegako awo mubadde mujja mwogera eri abantu yes nga mubagamba ogenda kuwangula emmotoka n'ennyumba yes emmotoka twagira yewangulwa yes netwalibwa ku Friday kati ennyumba mwafunye olunaku bwe tugenda ogiwangula webale nnyo twabadde abantu abasukka mu 100 ku Friday nga buli omu azze n'omutima ogusuubira nti ze ngenda okukola ki era yawangula yabadde atya twatudde ne tugamba nedda tulina bammembers bangi ate bonna bawanguzi singa ennyumba netugitemaatemamu netugigamba nti nyumba ya miliyoni 2 netugula ebyapa 20 tufunye abawanguzi 20 singa tulese pichipichi zi miliyoni 10 tufunye abawanguzi bameka kitegeeza tusanyusiza abantu bameka tukyusiza obulamu bw'abantu bameka tukoze ku families z'abantu bameka n'olwekyo twasazeewo ennyumba ekirabo ky'ennyumba kitwalibwa abantu abawerako nga buli omu agenze musanyufu kyenvudde nkugamba nti kola okusalawo kati si nkya ekitegeeza mulongo yesabo ennyumba tegenda kubeerawo nti yeetongodde naye ennyumba yakuwangulwa mu ngeri ya byapa buli omu agabane buli omu asanyuke kubanga buli omu yeetabye mu YPA gyesize tetwagala batulabe nga abazanyi bazaala tufuna ddi ebyapa byaffe mbagirawo abaaliwo nga tulanga ekyemmotoka ow'emmotoka yagiwangula ku olwo n'agenda ne logbook yayo gye twandiise kaadi yayo twamulabawo nga bagimukwasa ne BBS yaliwo yes n'olwekyo ne bye twogerako akalulu bw'ojja n'ofuuka memba bagenda kuwa kuponi yo kuponi egende mu kalulu kali wegatte mu bangi abagenda okuwangula so si omu agenda okuwangula akalu koyogedde kwako omuntu kati ayagala okuwangula ekyapa kyo oba piki yesebo njagala otuddizeeko emabega yesebo akafuna atya ayina kuyita miwaatwa ki ekisooka kola okusalawo kati nti enkya nkeera ku YPA offices oba enansana oba ku headquarter Rubaga oba egomba oba mu ofisi yaffe netokugulwawo ey'embalala genda awakuliraanye okumpi oba kuba ku namba zaabo for example yange nja kugibawa gikubeko mangu nnyo ojja gikubako naye bw'okeera Rubaga nga gwe Munakyaddondwa keera Rubaga gamba nzize n'endaga muntu yange yiino nva wano nga nfuuse memba emitwalo gyange 25 gigino nalabye omusumba yitibwa Joshua Katobosa ye yaŋŋambi ntandikirawa muzukulu wa Lwomwa ate abanyonsa b'amafumbe era mbatumiddeko nnyo kaakano okolebweko kwolwo enkya ofunirewo kuponi yo ekuwanguza ekirabo kiri ekinene ekyapa oba pikipiki olwewandiisa afunirawo kuponi kwolwo lwennyini nga singenze mu projekiti yonna nkugambye kasomala okwewandiisa n'ofuuka memba kuponi ogikola ki kale ate n'ofuna omukisa ogw'amaanyi ogw'ekika ekyawaggulu ennyo bw'osalawo okwenyigira mu bimu ku bye tukola n'ogamba nguze embuzi nguzeeyo emizinga gyange 2 nguzeeyo for example kankubulireko muganda wange omuzinga gw'enjuki ewaffe gwa miliyoni 1.5 gattako emitwalo 25 egy'obwa memba ye miliyoni 1.75 gy'otuwa n'otuwa emyezi 10 netuteekateeka ettaka netusimba ebimuli netukuteekerateekera enjuki bwe zigenda okujja mu muzinga gwo bye myezi 10 oluvannyuma lw'emyezi egyo okuva ku olwo obale emyaka egy'omudiriŋŋano ena ng'okima emitwalo 10 okumala emyaka ena buli mwezi nga toyina kirala ky'otwongedde bwe ngula emizinga 10 ze miliyoni 10 ze mba ntaddemu ekitegeeza nkima miliyoni emu okumala emyaka emeka singa nkute sente ezo gula ttaka ettaka erisembayo okuba erya wansi ery'ekyapa lya miliyoni 10 kale katuwe 10 tuli wamu tusigaza miliyoni meka njagala ongulireko material ongulireko ebizimbisibwa oleta abakozi ozimbe ennyumba eyimirire otandike okujja mu sente weziri tekisoboka n'olwekyo kwata miliyoni zo 30 gula emizinga gyo 20 tegeera omanye nti ntaddeyo miliyoni zizina 3 oluvannyuma lw'emyezi 13 ngenda kuba nkungula miliyoni zimeka 2 buli mwezi buli muzinga gwengula kugirayo kuponi meka buli muzinga gwogula olinako kuponi zo meka 3 kuba kayitwogera eri abo abaagala okujja ofuna ekyapa wano mu ngalo ekyapa mu ngalo era tuteeseteese simanyi ngeri nyesobola kinyonnyola
kiri kijja kuba kijjobi kubanga ku luno eyasanyuse yabadde atya ffe twamusanyukiddeko naye ku luli oh my god ate ow'embuzi musumba afuna mmeka kuponi ow'embuzi for example otandika n'embuzi kisinzira mbuzi zoguze kyekituufu kubanga otandika n'embuzi 5 oddeyo ne kuponi zizo meka 5 buli mbuzi yo eriko kuponi ate eka z'akasooli nga 3 eka z'akasooli zo 3 kubanga buli yiika ya miliyoni 3,7 5 ogenda ne kuponi zo esukka 10 kayinindira olunaku luli olindirira lunaku luli ate waliwo n'ebirala tulina abakulembeze aba YPA waliyo omukulu Obed Ben n'obaayo mukama waffe managing director Magezi bayina ekisa kingi oyo gwe bayita Jebbi Magezi bwakusinkana bwati mu offices ne bamwanjulira nti ono wuuno amaze ayina ke bayita kafeche kesigenda kwatulira wano sisobola kafeche akola ebinene awo era abaze mu office n'abasisinkana nga bakutula okubeera memba alina byabakoledde bingi bazzeeyo basanyufu era oli neyejjusa kati ndese miliyoni 10 n'agenda neyewola n'aleetayo endala 20 kubanga gy'okomya okuinvestinga ne YPA oba mu mbuzi oba mu kasooli oba mu njuki zaffe oba mu planned kid gwa abonaabona ne school fees buli maka tubonaabona ne school fees byonna no tuli kusalawo salawo busazi ogambe nti mukama bano abagamba nti toola mu linnya erya Yesu abo si ako nkakomezaawo naye nkugambye jangu weerabireko jangu omusajja ayitibwa Philip ali mu Bayibuli Yesu Kristo wamala okumuyita n'agenda okusinkana mukwano gwe gwe bayita Nasanaeri n'amutegeeza nti jangu tulabye Masiya Nasanaeri n'amugamba n'amubuuza nti Nazaaleesi wasobola okuvaayo akalungi konna Philip yaddamu Nasanaeri n'amugamba come and see jangu koleki jangu weerabireko okuva woli okutuuka ku YPA offices kinnya nampindi enamba yange y'essimu bassebo ne bannyabo bwe tutandika ne MTN yasookawo eri nooti 772 899 886 47 mu lufuutifuuti 0772 8986 47 ate eri endala eri nooti 703 899 886 47 okyusa bukyusa code Musumba Joshua Kato Bosa proud member of YPA lwaki olwaba member abali mu YPA banjagazisa YPA Musumba sebo emabegako twayogerako twalina omukulu Jebbi wano sebo natugamba mwine enteekateeka eyotwala ba planned kid ebweru wakonye ku planned kid n'enkijjukira tugenda mu holiday y'abaana enteekateeka eyo etuuseewa enteekateeka eyo sinzigu weeri ne kankusookeze kweno nga 24 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana muwakanya tugenda kulambula faamu zaffe esande ya wiiki ejja eri kubanga neja eno bweggwako naye eri tugenda okulambula amaki n'olwekyo ba members nammwe abagenda okufuka ba members enkya twagala okakase ebintu bino gye biri kisoboka okuba nti omuntu alina faamu y'embuzi 11,000 kisoboka okuba nti omuntu alina yika z'akasooli 5 ku 6 ku 10 ng'azirimira bantu jangu okole ki kale ku planned kid sebo naawe nnyaba ndaba omwana omuteekereteekere n'omwana omuteeketeeke si beebamu fe YPA tukuwa byombi tukuyamba okuwa amagezi agateekerateekera omwana ate ffe ne tuteekateeka omwana wo tutya okufa sijja kuyita teeka naye tuteekwa ffenna okugenda okufa mazima si teeka si kiragiro kubanga teri Bayibuli wegamba nti mwenna mulifa waliwo Katonda bajja okusinkana nga baki emibiri gyabwe gikole ki naye Katonda alina essanyu lyatuteekerateekera n'olwekyo abaana baffe okugenda kwabwe ebweru enteekateeka zonna ziri mu haigia kitegeeza ki jangu olunaku lw'enkya naawe ofuuke memba ate oteeka omwana wo mu luse lw'aba planned kid abaana abateeketeeke ate abateekedde twekeddwa bateekereteekere owuli oluganda olwo lyannaka omwana wo
jangu omuwandiise kubanga tomanya byanca. Nina kuyita oba bisaanyizo ki ebineetagisa okuwandiisa omwana? Ebisaanyizo ebikwetaagisa okuwandiisa omwana oteekwa okuba ng'oli muzadde. So omuzadde azaala omwana oyo kyokka naye amuvunaanyizibwako. Kyekisaanyizo ekisooka. Kisaanyizo ekyokubiri oteekwa okuba nga wekkiririzaamu nti ojja ku YPA eby'omwana wo biwedde. Katonda amaze okubikola. Ekyokusatu oteekwa okujja n'endagamuntu eraga nti ogenda kwewandiisa kubanga oteekwa okuba ne national ID. Ne next of kin ate n'omwana ono ateekwa okuwandiisibwa n'akafaananyi akake n'akako ne fayiro nekola ki gwe n'otandika okukola ky'oteekeddwa okukola olwakadde bisobola kukola ki okunnyonnyola mu bugazi. Musumba ngenda kusaba nga tumaliriza omulayi waffe olwakadde ogenda kumunyongera enamba y'essimu then ompeeyo n'akantu akaterekeka mu YPA ke tuyinza okwogerako. Tusiibule enamba yange bassebo ne bannyabo eri nooti 772 889 886 47. Eyokubiri nooti 703 889 886 47. Omusumba Joshua Kato Bosa. Akatalekeka kowo obwavu, kowo okusekererwa, kowo okunyomebwa. Gwani yagamba nti mu familia mwe walibayo akamotoka kamu ate nga karawuumu sijerega nenjogera maki jangu ku YPA olaba abaana bakawansi w'emyaka 30 olaba eggaali ze bavuga. Ojja kusikirizibwa ofune senyiga gweja genda olabe emotoka gyenvuga bwefaanana. Ne yali amanye emyaka 3 emabega na andabyeko kati siri ayolesa muki ayolesa mubiri. Kakati go bwe bakutuma abasiiwuufu otwala nze, bwe bakutuma abawumba tuutu otwala nze. YPA long live. BBS telefina mwongere okuweereza obwakabaka ne Uganda. We mutali you are the light. Mwe mumuli mukuta omumuli. Mbagala nnyo abe mukibi nkwagala nnyo Made in Sereko nkwagala nnyo nasoma amawulire bamuyitaani oyo Joshua Musasizi amusasiye mumanyi nnyo tubibadi musumba katusibulu lwakadde tugenda sukako wano yoyo musumba Joshua Bosa katomo muwulidde byayogedde byonna be ku namba z'essimu bannaffe abakawunyumba bamaze okweteekateeka program endala ku ssaawa 10 zennyini ate ku ssaawa 12 nengera muganda wange enseko buseko bikukujju amaze okweteekateeka ku ssaawa labamwire gambuuze ne ku ssaawa nyamwera gesigika Zakira Mbwanika namugira awangale nnyo ayisa basajja kabaka.